kalize kandete kano akantu kano olabe ogenda letachi kankalete ogenda letachi njagala nkakuleetera okalabeko kana akambe toleeta onoonya okunzija muno toleeta nyakwesigamamwe yakusala gende toleeta kantuko toleeta mbani kanja kulaga kano kachi kantuko ate wesegga sembere eno omanyi kati nina ekintu kyenjagala kalinga okalaba nga ki kati kantuko ogwo omuti baguyita omuziŋŋaanyi ogwo gwolengera ne kati nze omwo nfuniramu obubaka bungi nzikirizibwa okwala ku muziŋŋaanyi kwatako tekina buzibu tebirimu byakufiirira nze kugambye wano si saddaaka sitta sime biki waliwo ebiri proud byosobola gensi tebirimu byakufiirira nga kanyogo ganyo okajje mu fridge kati sikajje wali kabadda nga kanyogo ganyo kati njagala nkugamba okoleyo ekintu kimu kweka nkweyo chance olabe kwona omuntu wange ano waliwo obutuli buubwo bukoze visi wekiri mbadde nkusaba ofuuwemu emirundi ena saze kufuuwamu just emirundi ena kati ojja nnyumiza ku bantu sigenda kufuuwa yoshi ndeka leero sigenda kufuuwa ndeka tukume obuntu bulamu gwe kafuuwemu fuuwa mu kantuko kabadde kagenda kukola ki ogaanyi so bino ebintu byaffe oba omuntu wange ono gwenina si ateerere wa mirembe netayagala lugambo lususi ate gwe ndaba omukolako olugambo omuteeka lususi sinamuteekako mu kamera mumwagala omuteeka mu buuma bwammwe eyo kamera siku kamera kambuuze fe bakyala baffe akeera ku makya nagamba nti soda ewaffe Buyukwe ewaffe Masaka ngeza era nange ndiweyo Buyukwe ewaffe Ntebe gwe mukyala wa bw'omubuuza ku ekyo nti wammwe wakugamba ki nze kyemmanyi kimu nti omuntu ono namujja Mombasa nga we nakunyonyolako mu interview yaggwa era nze kati kyemmanyi nti gy'abeera yewaabwe ne Mombasa teri miti wagamba mwalimu emiti mu mboozi gye otunyumiriza tugamba mwalimu ekibira Mombasa teri kibira kati nave Mombasa omuntu ono namujja Mombasa tuserengeta tuuka nga oyingira mu Jinja oba ogimanyi district is it oba district Jinja district oba city tukirira kati waliwo Mabira emboozi eri ate Mabira nayo mpanvu awo Mabira etufulumira nga tugenda kuba nali ngenda kuba bifaananyi nengulengera muki mu kamera ng'emboozi we naginyumizaako oba wengenda naginyumiza abantu naye lwakuba abantu tebakitegeera nti bo bakifuna bulala nti nali ntegeeza nti nali Mombasa omusambwa gwajjira mu Mombasa mu kibira mu Mabira wano kulwewa Jinja Road ate awo Jinja Road wali ekiri ataawo ku Jinja Road mu Mabira awo nakyo kinene fe tulabawo miti kozina luguudo lubi gavumenti lwetannaba kuyiwa kolansi olowooza lwaki accident zibeerawo buli kaddakiika tewayita ogenda tulemesa okugenda eyo kati waliwo amaanyi waliwo okulwanagana wakati w'emijini ne gini emyoyo emitukuvu eyo mboozi mpanvu saagala tugigende namu awo ojja tutiisa oyita mu Mabira ekiro fe tutambula nnyo nga tuva Ejjinja nga kakati kuba nti bimu byanjawulo ki kubanze Mabira ebimu ku byemanyi Mabira waliwo ekyalo ekiri mu Mabira wakati oba kiyita Waswa ekyalo ekyo nakituukako nga kuliko omuddumu gwa oluzzi nga lwa midumu 18 naye nga gyonna gifuuyira amazzi ku sipiidi eki
eriyo emiti egitategeerekeka ebisozisozi n'ebifulukwa n'ebiyiriro mu mabira. Kyanjawulo ki ekisukka ku ebyo nze bye nalaba ku kyalo ekyo ekiri wakati mu mabira? Ebyenjawulo bingi ebitalina mu mabira no munda abula ebirine ku kkubo. Ebirine ku kkubo byosobola okulaba booti n'amaaso go. Akamu abantu abamu oluusi temu aba abantu aba bulijjo kizibu obiraba. Gwe tokyali wa bulijjo? Ekyo sikyali muntu wa bulijjo kuba alo kyensobola okulaba gwe kyotasobola kulaba. Kyova olaba nkwadi guno muzinganyi n'ekugamba nti njala ofuwemu emirundi 4. Tuyinza n'okubeera nga tuli wano naye omuntu wange ali awo n'oyo omuvubuka wa kamera. Anti kati nze kasombuulira ki ekigenda obeerawo nga nkafuuyemu? Ate lwaki mba nkubuulira ekigenda obeerawo njala gufuwemu omale ogambe nti nina kyendabye. Eno layini yajjako eti eriko kuniyo eno ya brown. Kino ate nakyo kirala kati wano waliwo kyembikkako saagala bikunyonnyola nnyo kyova ogambye nga kanyogoga. Kyembadde nva obikkako. Ogenda lemesa abantu oyita mu mabira batuko yite emboozi mu mabira eyo tugireke. Eyo mpanvu sijogera nayogera nnyo. Eyo tugireke. Naye ng'otera okugendamuko mu mabira. Eyo tugireke. Onakuwadde omukisa gwe negamba olunaku lwonna bweyagadde kutambula nange buli wamu wona bweyagala gwe jangu. Ogenda kuntwala wa nawa? Gwe tofaayo gefuna olunaku kasi otajja ku Mande n'olwokubiri n'olwokusatu oba olunaku jja either lwakuna aba lwamukaaga. Lwazi? Leero lwakumeka? Leero lwakuna. Nagamba n'abagenyi bajja lwakumeka si lwakuna na lwamukaaga. Kati gwe jangu lwakuna oba lwamukaaga ze nkutwale. Zite ennaku endala ki ekibeeramu muno zotayagala bantu kuyingiramu? Baako okoma kinkusaba. Wali okoze ku saddaaka yonna yonna? Ffe tetusaddaaka. Tetusaddaaka. Tolina kintu kitali kya bulijjo kye wali okozeeko? Kaki? Ki ekitali ky'obulijjo ekyo kyogamba? Kunywa like musaayi. N'okunywa omusaayi nakyo kya bulijjo. Gondirikana. Kya bulijjo nnyo ddala. Bangi banywa omusaayi tokimanyi? Naawe onywa omusaayi? Bangi banywa omusaayi tokimanyi? Nakiwulirako nesirabangako omuntu nemutukako maaso ku maaso ng'agunywa. Kati ekyo kyabu totuddamu nagamba ekyo si kya bulijjo. Kuggwe okunywa omusaayi kya bulijjo? Ambuuza biki byennywa? Ende bitubireke. Onywa gwa abantu gwa biso? Kate naawe osonywa omuntu nange ffe tetutta bantu. Negonja ate nange ate oyo bwenza okuntiisa. Okunywa omusaayi kya bulijjo gy'oli? Kunywa omusaayi si gyendi naye ate kya bulijjo eri abantu. Bwe gundi anywa omusaayi kino nakyo kyakola mawulire. Ogujjawo? Ebibuuzo ebimu byombuuza naye osobola birowoozaako nti kambuuze kino. Ate gwandeetera oluusi okulowooza nti nina obbuuza. Omusaayi gutesitinga gutya muli mukama? Kuba mpuliranga ekintu ekiri disi. Manyi ebibuuzo ebimu bimbuuza ate nga ansa weeziri. Ki ekyo kyogezaako okukola? Kikyogezaako okukola? Kwata onyweko. Nywa eki? Gwe tofaayo. Ansa yiyo. Owe munoonya nnyo mubuuza nnyo ebibuuzo. Ansa yiyo. Tosobola kunyamba nonzibirako muli eri testi yago? Lwaki mba nkubira testi ng'osobola onywa? So bwekityo mpudde ndowooza yatera okukusiibula. Sooka ombulire ebimu ku birungi kuba ngambye ebintu bingi byoganyuddwa mu musambwa guneeno nga muli tosobola nakkiriza gufiirwa. Bintu ki ebyo bikuleetera ogamba nti gwe n'omusambwa gw'omuli muti temugenda tteŋŋana? Kisooka ndi mulamu. Ne Katonda agaba obulamu. Katonda agaba obulamu. Ate era ne Katonda yatonda ebituwa obulamu.
ensonga ki Katonda agaba obulamu. One. Ekyokubiri nazimba. Ekyokusatu nevuga. Ekyokuna nfuna ekyokulya. Kitegeera. Ekyokutaano nti siri kireerezi. Bw'oyogera ebintu ebyo byonna bimu ku bintu ebibeera n'omuntu ali mu mbeera ennungi ng'alabika bulungi, ayambala bulungi, oli mutono mu sayizi, sijja gamba nti oyambala bubi neerasi, era toyambala bulungi. Kati gwe oyagala nyambale ntya? Ebyambalo ebizja oba oyagala ndabike ntya? nga balina ssente babeera bambala ebintu ebiri expensive, babeera banene mu ne babakwata obwongo. Golowooza omuntu okwambala obulungi oba okubeera omunene yabeera ne ssente. ate abasinga bwe twakikwata nti era kasaba nti era kasakola ki? kano obedda kali wanene, tuula sembera eri kano obedda kali wanene, tugende nja kusiibula. tutandise tekiriwo ekyo bingi no bikyajja. n'ebigambo tebintiisa nyinza obudde tewali buzibu osobola funa, tewali. mbadde ngamba nti era ebimu ku bye balabirako ne bagamba nti kati soda afunye ssente agejjamu ageze n'afuna ku mubiri aba alabika bulungi, wuuyo tosala nviiri. Actually bintu bingi omuntu okubeera ne ssente tekikwetaagisa ate mbu simanyi nyirira nnyo olekubeera ne ssente, simanyi ate yambala bigoye bya bbeeyi, simanyi ate yonna kubeera munene. Omanya ku kyoba ebibageza ndwadde n'ekirala ate gwe ngenda nakusiima nti wuuyo oli musajja akuziza n'ekiviiri. Lwaki onsiima nga balaba nga mbala enviiri ndabika bubi? Emyoyo gyonna egituwa obukuumi n'obugagga connection eno bagiyita Elio. Leka naawe enviiri ebeereta nviiri era kati omuntu ena adda naga oli shabbe tosala nviiri, buli wosala enviiri oba osala bugaggabo nakubeera bulamu mu nsi. zino enviiri obuddo just zensala n'ensula eri ziba zitya Elio ye kiki kyenyinza olabirako nenkakasa nti ddala Elio yanze? Okugeza nina ekintu kimu kyenjagala okubuuza. Wali obaddeka wetwalinga abato wali obaddeko omutunsi yakuyako mu kyalo n'ogenda ogoba enkima mu bulamu kitundu ki ekisinga okwesisiwala? Likinga oba ng'otidde nnyo oba tugeze ne bakkango tola mutagana neekanza enviiri ne zinva ku mutwe. By the way ne bwemba sina kati eddafa bakulyako mu kyalo ng'omusezi n'oba tonnaba mulaba n'amaaso go enviiri zokka ne ziwulanga waliwo ekiwuguka enviiri ezibanga ezikuva ku mutwe ezigenda kalinga nti Elio wamaaso nno wandiba omutuufu kuba nze bwe nabeeranga awo ngeri ekintu ekigenda okunkanga soka nepuliranga enviiri ziva ku mutwe then ate nemaana enjira wegendezenganya abantu boosanga bali mu ndabika ng'ejje endimu naye lwakuba nti abantu abamu tebali proud kuvaayo kwogera mu ndabika embi yonna kyonna gwe waleva kyonna kyondabamu omuntu oyo abeera n'ebintu emabega we bingi ali kumenyeddeyo abantu ngaabo nga bali mu ggwanga Uganda nga nabamu basumba naye nga wemutunuulira booti tomusuubiza ekyo kyali. Abasumba babeera babuulira kigambo kya Katonda. Eyo nayo tuveeyo nayo ebyo nabyo biwanvu kuba kati nze Oddira oti abasumba abalungamya endiga za Katonda n'obateeka mu connection y'amaanyi gano ag'emizimuzimu misambwa ng'ate babeera mu kyaki nga bibagoba. Akimanyi nti n'omusambwa gugaba amaanyi okusinga ku maanyi gonna ge wali olowoozezaako. Nga ne mu kyaki mwegali bagakozesa. Nga ne mu makanisa gamu mwegali. Wene kanisa zoyinza otuwaayo nga omusumba waazo. Awo mba nkoze ate kibi. Omuntu aba tavuddeyo kweyogerako n'agamba nti nze nkola kino gwe n'ogezaako ate okugamba nti kati nga gwe neva negamba oli abantu nga nze nkimanyi ekituufu obalya naye nga bwe tovangayo kugamba nti ndi abantu ogwo guba musango. Naye gwe kyomanya amakanisa mangi bannabyabufuzi bangi abalina ebiri behind era nga gundi w'amaanyi muno mu ggwanga nga Uganda wano ng'ekibali emabega balina emizimu si mizimu
nze siri wano kwogerera mizimu. Neka ngobuuze eri ekintu ekinnumya omutwe nakulira bagamba nti ebyo ebintu ebyo tebyetaaga kuba nze nagendako mu kyalo baite kankugereze ku basezi omusezi bw'omulaba toyogera sirika n'ebyo ebintu bagamba bw'obiraba n'oyogera toddamu kwogera oyinza n'oggwa eddala oba okufa gwe lwaki ovaayo mu kamera n'oyogera ku kintu ekyo anti kyenina kituufu tebakinguza buguza sina mikolo gye nakola mbu ngenze kigula okitegeera ebintu ebibatalina kwogera bye nagambyeko naye kati kino ekyange kirambulukufu si kyabulabe ababimanyi babimanyi by the way ababimanyi gira kasende mukwe bati kati esobola gwokyali mundu kati akakasota akatona kakutiisa sembera wali kambuze mukyali mundu era naawe olumwa oba ofunye ekizibu nga ffe tulumwa ffenna osuubira nti naawe oyinza okufa teri atagenda kufa mbadde manyi nti gweolina ekyenjawulo ekikuli emabega oyinza okuba olina spare teri atalifa naye ate era nze ngenda kufa naye omwoyo gwe gugenda kudda gukola eki gulina okudda ku nsi kuno bw'ofiirwa omuntu gw'oyagala naye muli olumwa n'okaaba ate nze ani atalumwa mbulira ekiŋŋaana okulumwa kimu ki ekiyinza okundeetera ogaana okulumwa naawe olumwa enjala ngaffe nzikiriza nkubuuze nze kuba ebintu ebiri wano naawe ogenda mu toyi n'okuba bbu omulenzi mbuuza ebintu ebirimu amakulu oba amagezi ati mbuuza ffe abalya mmere bye tukola tewali mulya mmere kyakola kyesikola aba ate kano ebintu gwabire ombuuza ebintu ebitakwataga anna togenda yatumalirize era tuba bakunyumira zegenda nyumiza eno siddaawo nyokola ebintu byokusiibula bwebwe obuzibu bwe mulina mbereza kwakaka njotuule wano siibula abalabi sidda mbozi gyawo ebyo ebintu ebiveewo byonna nali saagala fuuwa mu kano kantu kambuuzeemu jotuule tukole asi awo sigenda kuddawo ne bompa sente buladi awo siddawo ate mwabaagala okulaba buli omu abuuza ekibuuzo ngenda bbawo endagiro buli omu agala yagyetuukire siddawo kawano kigenda kuggwanga wano kigenda kuggwa olina abazadde twogereze wano nze ndyoke n'abalabe bange balyoke nange olina abazadde jangu Export TV to the world.